Yampa $1,600. Abakazi banna. Namasana mugali gakoze ekyabakazi bano. Abazimanya omuzikubise. Okumunywegera wali maso ga mukazi wo. Yakuwa $1,600. $600. Cash. Twali ganti ate ndake ekyuma kifune network. Anti yesuka nanjiriga nga you young man. Na sekenseka ekigaga jukira ne dozi yedene. Esekenyiza. You're joking with me. Nasika yakasauke kana kazingezi kali wa silver lenga kawako hando. Bazungu bo na Sky wallet. Kati mkisinga munne wano. Nange nzija njibaka. Njibaka ye. Ana young boy. Yankuboluyi ali kuba omuzungu yankuboluyi n'acyankalana emmeza n'agiibwa mu musenyu. Kati masana muono stani yakusetinga otasibwe bwotyo omukazi ampacha oluyi ate sikibaza tondabanga balalo osobola okudisappearingawo ne sente ziri tota shimbe gagala sente banna ate n'omuwaaki nga ntuli bankuboluyi nino $600 ziwafunanga ziwamugambanga omusana mu oli omulogo kati waliogezezaako okumugamba sente enfu anti ekyo jagangu kutulemu mpulire. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oboso okumpita Metani Club Bongo wewao twebaza mukama olwaleero nate dwatuwadde alukwasiza mikono gyaffe tubeeko nekirujjamu ekyongera ku bwakabaka bwe obulamu bwatuwadde kirabo nate kyoleka kinene oba kyoleka bingi banaffe bangi sawa zino zennyini tebasimatuse era bali mu basiibula ffe tukyali balamu nze nzikiriza nti tukyali balamu lwa nsonga era tulina ebigendererwa bingi nnyo ebiva mikono gye nebijja gye tuli ebikyatukumye nga tukyali balamu. Lwaki okyali mulamu? Kigendererwa ki? Okukizuula nakyo kitone era kitwala obudde. Kale nze nzikiriza nti ebimu kunze ebyange bikyankumye nga nkyali mulamu kumutenda kubuulira njiri ye nakutambuza kigambo kye. Okumusinza nkiddamu kiyamba ffe, okumuweereza kiyamba ffe era kiyamba ggwe. Lekera okwefuula ow'ekitalo okulowooza nti we bagamba okumanya Kristo, we bagamba okumanya Katonda we yakutonda, olwo abagamba oba oyamba bo. Va mu mbala z'abajega, va mu mbala z'ekijega obudde nga tebunnayita. Tolinda kaseera ng'oli ku ndiri tokyakola makulu mu maaso g'abaana b'ensi. Olwo nate noyagala okudda gyali otandike n'okubuulira ekigambo kye bajja kujerega bikutamire ddala. Obuulire erinnya Kristo ogamba awonya alokola, gwe kennyini weetaaga kusooka kuwonya na kulokola. Olwo noba obuulira abagamba lwaki asooka n'awonya ggwe nebikutama n'obisuulawo. So tuweereze Katonda waffe nga tukyalina amaanyi, nga tukyalabika bulungi era nga tukyali myaka gy'ekivubuka gyaffe. Tulekerawo kumuwa ebiddi bye kijja mukolera ddala bulungi obutenkanika. La Bongo Charity Foundation bakamba baffe abantumye wano tuli mu kuzimba Kamengo. Twebaza Mukama sofa atulaze ekise kitenkanika. Twebaza Mukama nti atukoze ebyekise ebitenkanika. Ffe baani okubanga just mu myezi
emitini, tusobodde okuzimba essomero, tusobodde okuzimba ewaka, twatandise osereka essomero. Mukama atukwatiridde, atulaze ekisaawa, atuwadde abantu abalungi mu bulamu bwaffe. Tugenda kujja buli kanaka ggwanga akali ku luguudo tukatwaleka Mmengo. Twagala tuzimbe rehabilitation center, tuzimbe ebyemikono, tuzimbeyo kugamba twagala tu designing ettaka ly'eka Mmengo ng'omuntu bw'alituukako agulumiza Katonda waffe. Kale yongere okutuwa omulimu ng'oyita mu kutuwayo akalimu k'ekifaananyi. Tukusiiga nga bw'oli omwagalwawo akasente akava omwo ke tukozesa okuwezawo ministry eno. Twajja n'enjiri egamba nti omuddugavu abazungu bakikoze, buli kimu bakikoze, naye ate naffe Abafirika tulina omutima gwe gumu nga bo. Tulekeraawo okukwata abazungu tulaba nti balina okukola buli kimu, kusabiriza, kuwandiika amabaluwa, naffe tusobola byekolera kuba tuli bagagga ekimala. Bwe tuba tuli mu ggwanga omuli abantu abakolawo open bar ne banywa omwenge gwa bukadde na bukadde, naye nga just okukyusa obulamu bw'akaana akato keetaaga kiniigina mu ngatto, keetaaga kagato mu kiniigina mu kigere, keetaaga kagatto kamu, ka t-shirt kamu, ate ne busindika mu bazungu nabanga abakakanya Katonda waffe. Kale nga bw'okola open bar ekitali kibi wadde sikiriza mu ttamiiro, nga bw'ogula essaniya z'ente, essaniya z'embizi n'ebirala, bw'obolooza ne ku mwana w'eggwanga ne ku ggwanga lyo, kyangu nnyo. Just ekimu kye ky'ekkumi ekyensi ku mitwalo 5 gy'ogenda gy'otwala mu ttamiiro, wadde sirikiririzaamu jako omutwalo gumu guli akaana k'oyitako kaniigiina. Simple, byekola byokka bitini nnyo, si bingi nnyo, si binene nnyo. Ojja kulaba nga oli bwana koppa nayo n'okoppa oli naye nakoppa nga Uganda ezzeemu okufuuka Pearl of Africa nate. Kale komyewo n'omugenyi wange Zanda. Mukama yebazibwe. Amini nene mwana wange. Webale kuva mu masanamu. Masanamu ago? Masanamu mazibu nnyo. Mazibu? Mazibu ddala. Era bwe batowegendereza. Obulamu tosigaza. Tosobola kusigaza. Wali owedde. Nali mpedde kubanga obudde bwetoloola. Nemba nga ntandise okujulira. Lwaki nabigendamu? Ke kayimba kali kawayimba. Onakatuwaamu akapero oba abantu bakanoonya ku YouTube. Akayimba ako nja kabamu akapero. Neera bakanoonya ku YouTube yange. Naye kale katuweemu keera. Abayimbi tunyuma nnyo atubawulira amaloboozi. Kegamba eddoboozi lyange libadde ludde okulabika. Ate lya bbeeyi. Kati gwe sandika kuba nawe oli muyimbi sooka olidinge. Mazima ddala nali mpedde. Ng'omulabe yampangudde. Nakkiriza nti omulabe yampangudde. Ewange tewali ssuubi yadde. Singa sisala ze nasaba nga buli lukedde. Nakabiranga mu tulo nga nsaba. Awo we nasukukira mu kizikiza. Nakitegedde amavivi tegalimba, tewagasembya. Mukama webale nze nakkakkana wansi. Needs never lie, oh, hey, oh. Bwe neewaayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba. Saba bulijjo oyo ali waggulu awulira. Saba bulijjo oyo ali waggulu awulira. Amavivi tegalimba. Omukulu Mawejji. Ya. Amasanamu okubira omusajja omulogo. Omulubaale. Nnyindo za kibe, nnyindo za mbwa. Yali ampadde ennaku 3. Abakazi abakuwadde 2 omulugu. Nangamba kati basigalemu ennaku 3. Omuzungu. Nika sokinibazi twegala sokinibazi ku bantu. Webaze. Kubanga omukyalo ono bwe simwebaza. Ate ne wenyengeri gye connectinga nti nze kale family yange nze nakula na step dad. Daddy step dad wange yali Musiraamu. Era nekanga ndi mwana mutone bansaka musaizi nga nembanga kugamba ndi waka naye nga ndi muchaidire omulungi omutuufu. Nga nti awe wao. So kati mu mbeera eyo ndoze mixage egimperekera oluusi. N'abakkiriza ng'eddiini ekisiraamu nabo mbaaniriza kuba mama wange Musiraamu. Ate eddiini zonna ziri ku Mukama. Ekigendererwa kyakuwangula. Ensonga lwaki ndi ku Mukama nti kale mami Hajati mu butuufu bannange erinnya lye sisobola lyasanguza naye weebale nnyo weebalire ddala mami Hajati. Akulabiridde Katonda amukozeseza. Kabaka ndooza kasikini kano ke mulaba onyirira akatandise okujja mukyalo we mami Hajati. Yanga bazungu.
weewaawo bambi njagala sala yange eno gye nsaba nti nyongere kutereera nyongere obuntu buno bwongere okubulirayo munda obuki bubakko buno kugamba gye nayitangeyo nga baga nti wako omusajja yalwala siriimu omusajja yalwala kyoyo kugamba endi embi nayo teba nnungi babakebeza maaso bakutuma ekirwadde ate munange bwoba otambula osoononka kusinziira ku ngeri gyakololamu yalwala siriimu ate nali nkotonkoka kusinziira ku ngeri gyalina obubakko ate abeera na masiki muli atambula asooba ajjukira kali akalwadde kafa ka pressure bwoba ogira olwolumu naddala nga omutwe guba kutujja wano osoonoka ejuliranga kana akawumpo kavaako kale nkyalo oyo mami yaja ati mukama katonda akunyongerera ebbalaka etaliiko buki buyinike nti akubise bukubisa mirundi na mirundi kubanga wansi tudde amadala nonteeka ono nga nti okuba kubulira kifaananyi kya mukama tandika okubabulira ng'oli mukwagaza allawe yes kyatutuma ate oyinza okwekanga atuma kwagala ojja kwekanga nti ne mu muzikiti mu mosiki nti nayo bokitobeta muzikiti nti ogenze n'obwongako ne muwalimu ate nogera n'owulirayo ekigambo tuli ku lutalo lwaggoba abantu mu masabo omuntu yena awawulirira emirembe nga si ssabo agenda amanya katonda kakitegeezaawo nesheeka ekitine abakyali waffe ate kyali waffe nnyo kati kitegeeza tuli bumu yensonga lwaki ne mami ajja tyavaayo eri waliwo abantu abawana n'abantu ku lw'amadiini omulembe gwali gwadde ogwo amina ennene katonda ffe mugaga fena tusinza katonda omwoyo ali waggulu kabaka wabakabaka gwe tosobola kulaba yabomola buli kimu munzikiriza eyo gy'oba okkirizaamu kasaba katonda nga si sitaani owaffe mugagga amina ennene buli kkubo lyoyitamu kiriyanga omusajja kuzimba nnyumba ya bisenge bingi n'ateekamu amakubo mangi agatuka ku kisenge kye tosi omuyita omwavu era bambi abangabirira mwenna nebaza nnyo sijja kusobola leero bamenya kinoomu olwakadde olwaleero nkutte speed mbadde njagendako mu kastudio ngezeeko kuba nga nyongera okuyoyota oluyimba olusinnalubateera bulungi naye nga lwe luli mu studio naye okugamba wabeerawo akasente akabuzebuze nti producer bayitagayo kano naye nga mutuulirira ndabe nti nfuna obuwanguzi bwalwo kale tutandike emboozi Saamasanamu oluvannyuma lw'okuwa abakazi ababiri akufudde agi mu nsi y'ekizikiza oyina omuzungu oyina n'omugagga beekoze obusolosolo awo abakazi baali basiyazi kakati ono omulala omuzungu omulala ebbala nga miti gigeno nkisingirwa muli ku biiki tukyali waliwe ku biiki omwashutingira vidiyo kati aŋŋamba nti giraki dudde waliwo nkisinge nga bakolaki omugagga atali mukazi w'omuzungu muzizaako ebbali twogeddemu naye waayo otegeeza kiki ekiriwo mugamba I love you omulala mugagga naye mugattako mugamba I love you nangamba want choose namugamba let me kiss you kyekiraga namugamba let me kiss you Amasanamu kati angamba don't kiss me from here take me where she is yeah man mu maaso ga mukazi wo kiss me in front bakube bulungi ecupa then I will accept that you're really a champion ntigawera kyekyaddako namugamba wayi kakati bagala bankubire bwerere sikukwate mu ndyanga sokoleke omulogo ono bwe yaloga abakyala bano yabaloga nga balina kukufujjirira ssente kabisa nga gwe buli kimu kyebagambanga basooka kukuwa ssente nga basooka kunjokya kati abagasse omulundi gumu oli mugambye mwagala angamba what shows that you love me angamba kiss me from the face in front of your wife the muzungu nga era anaafa amangu bwabo nemugamba wange sokuyinjo kikuba kati bajja kunkuba nyiza okutuuka ali nebyonooneka bwe mufiirwa mpa nno wano eziwera tugende mu maaso njiraki njokya ate akawera nze nange nkizannye you know she loves me so much yangulira emotoka nemuteekako omukazi nemugamba omukazi oyo yasasula newenkolaki newensula wonga nti nkunywegere mu maaso ge mpedde wonga nti njireki nagamba Zanda you young man you're joking yakuyita nayanga maani yali myaka ngemeka
She was like 35. Yalinga myaka 33. Sere bya yali akusinga. Yali ansinga. Naga yanga man. Because me I was like 26, 27 now, 26. Nere twali yanga man. Ninga nzija. Bukakkanya. Yanzikakanya bukakanya kubanga bolo zalize ina the era. So kugama nali amanyi nchaga kolashi. Yanje kivubuka. Nali nakati no yagamba likakanyizwa. Choka kati ndi musajja right now switchly. Simanyi ati tunodde mukavirika. Ate zanda ze kutulide utuleze ngamba simanyi gwo. Ati ze ngulabye liso lyo lyambuse. Ebadde mpima. Ate tuli abasanamu fujo ligakolako. Sanamu gakubbe oluguudo mu. Kati nkusabira n'ogweri goyita masanamu. Kati byakyuka eri Mukama gyenzira gyennadda. Afuna obulamu nti ebyo byonna ebijjawo essanyu lijjawo ng'oseka nnyo n'onyumirwa. Nange nnyumirwa. Awekizeseza nkubi akafaananyi obulwadde bwe bwakuluma sisita ono akugamba kano tewakayina mu mutwe akawaiti wakajjawa nali nzirugala nga ninga enziziri nga ndi wa black pure black nombuli abazima nagenda mu ssabo ofune tutumu gwe kano wakajjawa kana naye ggwe muvubuka ggwe kati guno omukulu omweru wagujjawa ningamba munnange amazima gali nti agendayo sister yena masanamu ate ulwadde kasaba kulumwa to andi nali njogera mpola sister nagenda ngaho bimanyi naye bansindikiriza bansonyiwe sister nangamba oyambula ebyabala sister byolina nimbikola ki nobyeyambula weyambula ekintu ne mami yali alabaawo ningamba kati ndi kukuwona Yesu olirudda Mukama olirudda wa Katonda olirudda wa ate Yesu yabeerawo lwaki yasooka ate amasanamu tegagala ali ku ttaka tasagaweereza aye sitaani aba yagala agenda kunoona myoyo mirala gwe aba akumaliriza oba oli mu kiyumba naye Yesu yabeerawo mbiri eyo oba oyingidde ekiyumba ogenda ku ntandaro ya sitaani munanga ate ekiyumba ekyo bw'okiyingira ebyeno ba tokyabirowooza era tusobola kuddamu kujjukira nti olwaliro ogenda wali ekololo onywe ku kishisha okitegedde tosobola kuddamu kujjukira nti ogenda kuyitako wali eriko Casablanca okumanya Yesu abeerawo ne ku lunaku lw'ofa waliwo gezeewo ku ntaana nga bataddeko ebimuli kati abantu bonna nga bagenze yajja ku ntaana ayo agamba mawejje waabwe nkwagala kubanga obulamu bwonna obusigadde oba ogenda butambula naye Lusifa ono kazitamala okusetinga geyeena ng'amyansa ate ng'omusanga ku kavuma maaso omukazi omugamba njokyayo anjokya bambi yampa $1,600 abakazi n'amasanamu gaali gakoze ekyabakazi bano abazima nnyo muzikubise okumunywegera wali maaso ga mukazi wo yakuwa $1,600 cash twaliga nti ate lindako ekyuma kifune network anti yesuka nanjirigajiriga nga you young man naseka enseka y'ekigagga jjukira n'eddoboozi yeddene enseka enyiiza you're joking with me nasika akasawo ke kana kazingezi kali bwa silver lenga kawako hando bazungu bo na sky wallet zinga ziri muri zegolodde ate bazifunya $1 nanti ezafu zitufunya nakocha nazisula ku borrows nomira amango yazisula na ku borrows yakati oganoga nti kyotegeza editing amukko kakkana yazisula wano tutwagateka kolete igundi parental smart guidance yazisula awo kazi ali musego nanga kati nze ninze gobanzi kujjeko nze kuwe ngoma ze nemugamba hampa munaye bankube no mpaba nkuberuga ngendero mu dwaliro ekiruddu kasente yange eri wano nangamba toshinkola boshinkola nange nkulaki nyange njakulabisa ekyaki oyina okunkisinga bwogana obugisi njakulabisa tinkuwadde ezange omukazi oyo n'omukazi nga ayina effujjo kulaba mawejje waabwe akasente kalaza okukoza emize nembuguma oba agende mukazi wange nafuna omulala era nenzire ebbali nembalabalamu nasooka kudda munjukira amasanamu yange ayitokolaki tonkubira yampadde ezi kyakyanca
Nterere wano wenti emboze enyuma. Yampadde jiraki? Naku 3. Kyakyanca. Aha. Kati ezo bazimpadde ziyingidde. Naye kaakati simanyi nti kyakyanca onto nnyinza omulya. Ate oli n'agiraki? N'afuluka. Kubanga nina okulinda ennaku ziri zikole ki? Ziwere. Masano yakuwe ennaku 3. Nagato nkubira. Njagala abakazi bano bajooge ne mu bakwata abali. Kati nenkwata 1600 olwo. Nendukuba ensawo. Bakube bulungi ecupa. Bwe neetoloola mu mangu awo tibankube ecupa. Weninze. Konvubuka kwizi. Nasooka kugatta kubanga waliwo experience gye nagamba. Zito. Ennene ng'ensuwa. Nga waliwo neya Uganda Walaji. Teekako Coca-Cola. Chupa za Coca-Cola nga 3. Awe muli. Zitabula ebyokunywa 2. Zali nyingi ecupa. Kati otekeko ne zino ice tubes ezo. Ice nayo webiri. Zinyogoza kenge. Kati ne bucket enjeru eyo. Ebakali byaliwo bingi awo. Nga onna wakwata kaba ku mutwe. Kuba ne kana akakwata obukwasi ice. Nako kali kaluma. Nako kwakisooka kusongamu. Kati 1600 ndofunye. Tugende maaso. 1600 ndokoze. Olina ogenze kukola mulimu. Nangamba nzikuwe azimpa dorere nangamba naye soko zimpe nzikuwe ngoma azokola ki? Okukola ekintu kyange. Tonchanga. Kogwe. Don't joke with my money, my man. Mpa mfenga nzikuse. Konze mpa. Sedeka ngene yako mu case. Nganzile eri ngangenda ko netolole eri mu Toys Rido Beach. Ngama kakati obudde zaali kuba zaali budde nga bukiyala bazaali awo. Ngeze kola yoki. Taya ko kiyaga. Ngenda kulowooza. Mutwe gujamingamu. Anti oli ngambye aninze wali nkisinge. Bali babiri. Waliwo ne mchala we speaker. Ne speaker. Kakati. Yali ile fujjo. Ningamba. Koze ntya. Akamotoka kano. Oliwe ekyanaga. Nakamotoka kankampe. Kuba amanya gali mumanya meka. 2 ku kaada oba mu ndagaano wali eririo ne eririe kuba logo book yo yajjange limanya ga muntu mulala naye wali mu ndagaano ga mulimba bishi ninga bana kagula sente weziti zino 1600 ziri mu sente weziti ngamba chazi kula kamotoka akalale zali zigula kamotoka naye ate noli yasudde nyumba ate naye mufunye kuguno omundi ogusoose tomujoze ebyo nabimanyi tanaba kuddayo Bungereza ndabe bwana ayimirira nti oba asindika oba tasindika kata atono naye nakamufuna muuna kumpawo kaki kaaga ayagala cheese wali mu lujjudde ninga wakakati kangene netamize bwe natuuka wali omukyala atandise okuwomereza noli hani nona awomereza alinze ki alinze ddiiru ebaluke oji nze natuukira ku giraasi kulabe eŋŋumi nga nekatankira nga ntandika okwezinyazinya saagala kisinga kubanga nyinza okukisinga n'enjoki noyokya kati bwenzi nakumba ate ntankuula omuzungu naye ayagala tuzine baki munyigo squeeze era namutankuula ngajja baby you don't want to kiss me kuba ye yalinga yakimanyiira baby you don't want to kiss me why then kiss me mwino mukisinga mu lugudde balabe nti ddala oki kwe gwali omuzee gwamu yes mzungu yali ne buba nga ate nga ye wali watabuka bayagala no agireshi ngando kasegu kati nga mukisinga kati ate oli nansituka najja nagukola ki nagubbaala nange efula lujuju bayakwisawo okusatu naye asituse omukyalo oli owokubiri akoze eki asituse kati awudde buwungerera naawe bugenze mu 12 kiki onoonya buzibe nyeenya buzibe ndyoke ntandika okukisinga ensonyi ziveeko naye kisa ajagalawo nga budde tebunasala ajja kunsesemya ate ajja kulabisa amufakin biki yali akuvuma mu Jamaica mukyalo oyo yali oluzungule lulungi mutewoze lyeddene kati ngamba ono wange nti kiss your friend do it as you do it as you do it every
toseka wama baby kiss your friend kati wa mukisinga oli alinze mutwalire kati nze natwala ono bwe ngambo na kisinga oli nga kisinga munne kati nze nga kisinga ono bwe mbalabala kiss njagala kiss eta ebulebule nange nsobola okubalira mwani sobola okubalira mwoli sentence koleki nziriye bulungi ogamba mukazi wo kuba bakazi abo bali babisiya kisi ngoli nga ujo omukisinga binyumira bwabana omukisinga nawe ngogero kisinga nze nali sina kisinga kubanga ono yali yaŋŋaana ono wange yali yaŋŋaana sina nnyo kuba miroli lwaki yamufudde mukazi we lwawunze lwamujooga mbozo jibuka zando oli banyona buka mbozi kegeza tugabe twanywa shisha ngugambye bachuka tubatukira wetwanywa wetwali mukunywa shisha mu nyumba eyo nambi jukira necho wado tangambye mukazi wo omuzungu yagamba nti otazo kunjoka mfunyireyo bba wange omukazi omuzungu omukazi abe bba wange wakubiri gubadde oyita nti bosi wo twesi yake ngate gubundi ati gotetekeddwa sezo wali wachingamba ako bimo bibukabukamu tanso kunyiza abagoberezi mbarabe eyo kati olugendo tulusazemu tudde kema iko chingambe anti kugambidde wali wetwali mu nyumba wetwanywelanga shisha nti bali ubaya galanze nebake nche yalinge nawe nani negamba ate ng'oli ye yanchi yankomako omuzungu kati ate ng'ono nalidde dezize ayagala kukwata ku bozi kati yaduumiranga jukira kati aduumira kisobola kikola naye ate oli ye ng'ono amwagala okategedde akantu ako nategedde ddaye kyembadde neewuunyizza kwe kubanga kali obadde okayisa alinga kamugaso nti abakyala bano odi baali bafuuse mwami na musajja wadde nga bonna bakazi basiyazi kati nze ndi wakati basodomi champion bade sifari yali yefuza enju yamu kati olwo musana muyaŋŋaanye obunaku yaŋŋaanye nakumpa yampadde meka lukyatambula tasinnamalako yadde oluki ndutuuse ndukubye 12 kitundu naye ninawo 10 mu luki dola 16 nange kati mukisinga munne wano nange nzija njibaka njibaka eriye anaba yankboluyi yankuba oluyi alikuba omuzungu yankuba oluyi n'akyankalana emmeeza n'agiibwa mu musenyu emmeeza y'omubisi n'esooka eyiika mu musenyu mukyala we spike ne bayoolayoola shisha byonna aisi yonna mbiyi oli omwana yali ayina engalo nga mpanvu eri boluyingala obuvunanyizibwa kati mwalimu ne ringi zino yajjukira yali ebungereza yalinayo bbaawe nga muzungu simanyi nga bamuyitaani erinnya baba yali holas something erinnya bwetyo nga lyaluzungu kamwena mwali mu muwenzi furuku yankuba olubaliro olu yakwatiza okisinga anti ngenda okujja kuli omumwa bwengi eno nadda ku luyi okujja wali kiisi wano nengabana jukira baali balinanaganye nakkiriza nti bano omwana tasira kolaki tondabanga yakuba omumwa ogwo okukola ebyefujo kati ate oli munne teyamukyomera yakuba ggwe yakuba nze kazotya honey you tired, go to the car okoye otamidde go to the car tumutwale motoka tufe tukomewo tunyumirwe wama bebi kati oli gwayise ne bebi zirya bebi livuddewo mukazi bino gwayita bebi gwoli omumagwine ngejja kuzima nga bakubyemu oluyi era nasalirira jukira twali tusiba tunywa nasalirira ne zisala amasanga era nsobola okwefuulira era bwe natuuka nagamba gundi SPK ntwala mwene eyange sijja kutuula mu yasaala
era bwe natuuka mu motoka nagamba ugambye speak esoko nzije wano obuswavu yanvuga nanzije Entebbe nankomyawo waka mubaleseeyo nabalekayo kunoba andi kati awo nali sina answer ate nga nina okupaluka n'essente zooki zoli omugagga tota 1,600 ate nyinza okuta 1,600 oli oluyiro yankuba yankubira ki pass yabanga nkubidde pass jukira masana mbwa akuwadde ennaku ezo oba full package gwekyolabanga ekizibu ate eri sitaani abakiseetize kikutaase kati masana muono sitaani yakuseetinga otaasibwe bwotyo omukazi ampacha oluyi tondabanga balalo osobola okudisappearingawo n'essente ziri muyembe gaagala ssente bannaa ate n'omuwaaki nga ntuli bankuba oluyi nina 1,600 zewafunanga zewamugambanga omusana mwoli omulogo kati wali ogezezaako okumugamba ssente enfu anti ekyo jagangu kutulemu mpulire sente yazimanyanga zino sente zebakuwanga eno before waliwo yaŋŋambye mbu bwe njogeza jjajja wali bwe mbogeza mbu si kirungi mbu empewo ezo tezagala kuzogeza mbu nga zo bwe zalinga zogera eri nankomako nangamba mbu bajjajja babwe bo bajja kunkuba baliwa abasawo yazze mu comment okuti walabe nga kuliko simanyi jjajja mutula kungo atula ku ddiba lyayo tatula kungo tatisatiisa nja mutula kungo tatisatiisa atula ku ddiba lyayo nange sola tutulako eddiba nalabyeko mutula kungo tatulanko kungo njagala ave yajja wano naye ng'agituuleko zowe ndi omukolako interview era akitomuyita nyindo za kibe nyindo za minya tula kungo teraija waleko omusanyiza atula kungo ulabangako ye mutula kungo agambe mutula ku ddiba lyangu wamma kituufu mutula ku ddiba lyangu kati abantu bo banguwa okugendayo bettanireyo olwokuba bawulira nti atula kulaba kungo muwalira ddiba lyangu ate bagimukwatira na bukwatizo gitta kati nno abantu bwe batyo bagenda bagiteeka mu lutuula abantu nga 150 bagikwatira mutula kungo era mutula kungo esoyaga nti waye ebyowaffe bikole ki byesonyiwe mutula kungo ayogerera sena nyini empewo zonna Katonda yazitonda nange bentonda bwenamugamba empewo za Katonda yatuzitonda zimusinze kati mutula kungo alekera kwefula nanyini empewo tute ku mbozi yaffe muveewo mutula ku ddiba lyango muveewo tugende maaso neraomubuuza mpewo kize watonda engoye eriruddewa ayina ogulibaliba ate guba gujjama tebakuwooza kati nze natidere nga mwa musajja tajja nengo wuyo mutula kungo tosakira naye programu eno eri serious bakuwaba abantu nabo ate toba bajja mu comment section kati kuzalaba ezitali serious tozisomanga wano omanyi lwaki nzigoberera munansonyiwa bali abalaba zinzizaamu amaanyi nendaba kati endaba ngaoyo yazze nasoose kuseka munange nali nina okukusa akaki akasente nali nina okukusa akasente era omukulu oyo yanvuga kuba olwo emmotoka twagiwanyisa kuba naye yali atandise okukoowa akasente nakamulaga nakyamukana ngamba waye soka ontemereko nze nfunemu agavuga kuba kati ndabika ntamidde wenzirabyeko anti espeake nekusente enzibu ye namuwerawo 10 nemugamba mwana wa maama tuli mu byaffe naye byendi muto bitijja bitegeera kiriza I'm the boss now I'm the boss man nangamba boss man njo kya 15 nemugamba kyogamba 10 tokikwata nangamba mpa sente tukyame tuvungise ye oyo yo mwana
na ate bambi no speaker omusajja mulungi nnyo olusi mbanja galeze eddagala nyamba nera bannanga banyambye ku ddala mwebale nnyo kuba kati olwali tulabanga tunyumiza embozi nga bwe ntulika bwe nseka bwe ntulika bwe nkola ki bwe nyumirwa eyo nayo nali essanyu lya Mukama Katonda sina sanamu kubanga luli ojjukira nga tutandika emboozi nalinga muwotofu nendoza era nebazima myaja olabika yantaddemu ki kivayo n'ekikono gujja amine nene munange odduka nziruka yakubukawo n'akasente tukyama ewali ku Forex Bureau omukulu ajjeeki tukyusizza tufunyeeza wano omusimbi emitwalo ameka 3 twamuwa 10 otolako era namala kuzifungisa nga njagala obusiseemu nange njire ki obusigaze kubanga namubalira nemuganga kati ate bwe tunatuuka eri ebitabuka omukyalo oyo nina engeri gyenjala okumunyonyola musente zino azimpadde zitereka buteresi lwakuba njagadde kuzzaamu maanyi ate tuzoogerako saamulaga nti omukyalo oli ampadde sente kubanga engeri gyayagala esente yandifuukidde ki oba yanditaddewo era obujja okuzisokoolako ate baba bakugamba ali serious kale sogera with my brother naye just tunywamu ku byayita weewaawo ate nga byaddala si byaki kakati munange oluvannyuma ennyo emmotoka yasimbula nemuganyo tuyame nguleyo ka Uganda Walaji nenguleyo ka Uganda Walaji aka plastic akokuvubiriza akessanyu aka vibe akagira ki era nenywa kawalaji ako nenyira nga ndi musanyu nemuga tuyite wali ku chicken nze nkugulira enkoko era nemugulira enkoko nituke wakati ntujirya bulungi nemuga njagala ndeke wano banku yo luyingo olaba nkoze ensobi naye njagala ogenda ompolereze ate bwe bomperereza ompolereza bawulira babiri tuzaako bali kubanga bajja kukuta omugagga akuleka eno nga takwokeza ate omugagga oli wa kikozi bwe yeekyanga oba owedde nange mba mpedde kati olina okuwaana abantu bameka omulimu nange nkulekedde nja kusasulayo ekyabiri enkya singa banaddanga singa onoobazza buli omu naddewe nga basanyufu enkya nkuwa 2 addayo era yakola omulimu yagukola kuba oluvannyuma lwa dakiika nga 15 yankubiranga essimu nangamba waaye bano beeyagala bali musanyu bangambye bakwagala okukamala obubi okumazi basazeho bakwagale babiri omukazi yatudde bateseza omukazi yatudde ndikyembulidde boogero n'okikola atuwase babiri samize lwasa alina abakazi be babiri mu nju emu nawe ofuse saabasamize kati ne bagamba nti kakati gwe ku masanalali golina oli agamye ku masanalali golina bagenda kujja waawo bagenda kutwala mu hoteli nti ebukoto entinda bakusasula oluyi bakusasula nga specialist kola ki bakusasula nga specialist muti muti genda kuzanya bukaba kati kabisa kuba sente zaali nga ziba ziine zitalinaki tebamanyi waziteeka sente kakati gwe owedde tugende tutwaye moteri ningamba omusana muno yabikola bino yaki ningamba omusajja kati olunaku kubanga bwe bwatambula badde nerabidde anti embuzi empoomera nange empoomera embuzi empoomera ensinga embaga etagize eki taliiko mwenge etaliko mwenge oba etaliko etaliko soda kavukati ze sikyali waki sikyali wa mwenge naye Katonda yakuwonya akenge ekyogamba bwe mutunulamu abali mu kamera ono zanda mawejja agira ki eriiso litanze okudda mu tukutuku era nywa akaseera nywa kukinywa lwali lwa lwedi nali ngenze nali mpedde wenakusangira ogenda kugula muwogo omala lunaku linasooka okukulako kyalujjukira nanywanga kacyayi kakalu nemuwogo musiike wasinjinga 2-3 nakulaba nontiisa nali bubi nali nkyali bwa blaka Omukama Katonda mulungi nnyo ngenze nzirawo era mami ajja twebale bambikungabirira namwe abalala abananga bangabirire ku ddagala mwebale nnyo ate ekintu kikya neeno Katonda yatuwa famire ennungi namwe abalala munanga abalala basobola okusobola namwe mwebale era namwe era mbaniriza kuba era nnyimba nnyimba eza Mukama waliyo n'olukyali mu studio waliyo ne video yaffe ya mama ne Katonda boogera eyo ye video yekyannemye bwemala ogikwata mba nina okukola concert naye sobola kukola concert nga simaze kushootinga video we bukyali obuzibu sente no oba Kaspa tutaziriye kuba ina emitwalo janga na 8 kukyabula ke emitwalo aga atano mweji
okole akakadde ke yansaba yakusaba ka mu kitundu yansaba akakadde kamuze simanyi kulimba werabidde yansaba akakadde bambi yali yansabye million 2 n'ekitundu nina ngamba okusinziira ku mawejje obulwadde bw'olwadde leta akakadde nkutunuzeemu kamera okola oluyimba olwate Mukama Katonda ayinza okusitula kamu bwe kati era mbuzako emitwalo 5 mwegi wenkuwa 5 gishooting ninjikutireko nega video banange nagimaze temugirabye nsabira nfune ngirako amine nene mulinya lya Mukama kabaka wabakabaka sisobola kukwebazanga nsazeeko nzaani nyinza nokuba mavi wansi yirwa kisikuba ku mavi ndudde ekiro nakubye ku mwenda wasabye nze bulina kumusaba Mukama kitange kabaka wabakabaka mugana ngebo ayogedde mitwalo 5 ago Mukama Katonda nagafuna Mukama kitange nsaba Mukama kitange akutuleko mwoyo the favors Mukama kitange gajje ngakuwe amine nene ngapoche anti nja kujikuterayo jajjira na une concert ejja kubewedde na ana mumulana gana abachagalina agalina kubeera buli naku andaga ku city yange simu yaye bambi yankolera dda video yankolera lyo limba wampangula ndudde naye mulinzi oyo Mukama namala mpasente nkuwerawo gwe eyo yensibye kuba nali njagala kukola concert eyo nsubira mu 12 naye kati video ate ino kubanga etambula kati mu budde kwegamba ninga alire timu naye ndoza Mukama oba ina kyategeke simanyi talekateeka takerewa katatola ne uli olimba era nalo kwe kustakinga luno mumusaba awulira needs never lie mwini wayo juli n'omutima gw'amalani gungamba saba bulijjo oyali waggulu awulira saba bulijjo oyali waggulu awulira njagaza okuyimba njagaza okukora era njagala kusasula omulero yajja gufuwe live yagala emitwalo 15 njagala olimba olwo olube bwa bbeeyi ngenda kutwala obudde bwange Mukama binakuwa bya bbeeyi bya Mukama bya bbeeyi nje kyobola nakyuka class era mwe bali nnyo abangabiridde nti nakyuka nengenda mu VIP class kuba nkiwulira nti bwe ntunula ne wembeera mba mpulira essanyu nti maama oli eyampadde akamere endya maama oli eyampa engatto omukyalo oli Client Beauty World webale nnyo webale ddala nze ndya niigiina akagatto nyambala kapya kati waliwo yanjerega nangamba namukira nokumubuzaako nimuga munange oli otya maaza nangamba gye ndi munange leero ngo waguze engatto empya nemugamba munange nina mukwano gwange Client Beauty World nina abanjagala banki banjukya ngatto nina nnyingi ngatto gye ziriyo nina nnyingi era nali nzija wano nanga nti waguze engatto empya ningamba maama era nali nyambadde ddala eyo jjukira engatto eyo enfaanana givamba gitani sikulo Cyrus siroko ani gatoze abato zimanyi manya okuzubuza nze ndabe fanana bulungi naye kigambo kisitigira time tulirire gato yisome ndaba kasiroko CAECRLO eri CAECRLO oma mu kinsomero eyo bagita kasiroko kani ani bakitegedde okay bakitegedde ndano kubwenzi bwo sanamu gafusa amasanamu wali mu wa specialist bagala kutwala mu hoteli kugamba mbufunze mukole kimansuro nga sinaba kugendayo nkugamba olwo nakulutamde namala kutwala oli ku chicken tonight ne tugule mmere namala nantwala ewaka kati mukunkubire yankubira nga basimu nga abantu wayi bakutegekera lukwe bakutwala kukosa kimansuro ogenda kubeera specialist onosobola kuba nkyala omuzungu amaze okunyumiriza ono bwogira ki tokola ki amaze okunyumiriza ono bwoli amasanyalaze goyina nti bwoyingira mu buliri muganda wange nti omukazi akuwanye wano ono omulala wali tateredde tugende bagala kutwala mu apartment sente zitatawanya bwezityo bagala kujja waka kubata ono omukyala wa omuzungu Franklin aganya agambe tagala bikolera waka ayagala kusigaze waka wewe kakati no bayagala bakuteeke mugundi ewala mu kifo ekirala naye abakazi babalugano bali ennaku ezi ennaku 2 bakutwaleyo Saturday Sunday mu kikube zezili ennaku 3 omusamize yakuwa
kati awo nindirira oluddako nja kukubuulira nga nsumuludde awo ennaku ezo ezaddirinako kuba kati waliwo kali akayimba kenjagala okugenda okumaliriza ono yampadde akaddagira akuba zikiriza wa studio akayimba kana awulira nange waliwo obwedda nkubira amasimu tojja kutenguwa bantu niempozi nange atwagala tubyogerere mu kamera twasiise dda nagambye saa meka kajjukira n'essimu evuddeko tukolede tubadde batulinze n'essimu evuddeko mizamulira akunjiza nekumyo jjukira olunaku lwatambula kati nze bandeke ku kikolwa kya kisa webandeke ewaka webandeke speaker ndese waka sako pozinga waze kunjoga lero sikujoga kwata tugende sikujoga oba neweredde nakunyiza mu katonjoga nenda mwana mama kati tugende mama anti lero limba lirwa mukama go wagamye ekituufu naye atenge jonjozo kuva ku machati wandikyogedde nekyo kama zima kwensonga lwaki mbona abona olwaleero tukirize esawa zokumira eddagala zizina kale mutuufu wano wanumirira aga katona mugulu nsonyi wanjogedde amazima kulabira n'essi yange mweraba